Alright, kasita omulaba ku screen omanya ntuuse. Siri musomesa, siri musumba, siri faaza, siri seeka, wabula nkola lugambo. Oyinza kumpa linnya ki? Mu comment section gamba simple lutuwe. Gamba simple lutuwe. Omuyimbi nakinku Dr. Jose Chameleone alias Joseph Mayanja yalese Tesla Cybertruck. Kati njagala ddukuwa naye njagala paying attention because ndujje ku source. But before that, Jolo Quality Properties and Real Estate Consultancy bayina Christmas bonanza kakadde kamu n'ekitundu ogenda kubanga ofuna ettaka. Kuba essimu eyo omukyala oyo omunyonyola mugambe simple yatuwadde amawulire ganeeno agenda kutwala olambule and trust me talina kujja kuyadde n'ekikumi ky'okulambula. Kyolina okukola tambulamu n'akasente w'osiima ettaka sasulako ate odde ne balance. Wobanga ozina zonna zonna it is okay. Naye nkugamba bino byokya. Oluvannyuma lw'okulabwa mu kaklipu akamu penk ya postinga nga Chameleone akulita n'ekisawo ky'essente wayise ennaku ntono nnyo omukulu aleese Tesla Cybertruck. Yeye emmotoka gy'olaba eyogeza abantu obwama. Just olunaku lw'ejjo omukulu olwafunye Tesla ye yasazeewo okuyisa ebivvulu mu kibuga Kampala. Naye bannange tuli bubi nnyo. Jose Chameleone, a superstar who has done music for over 20 plus years, akyali mu mbeera eparadinga Tesla. Ekintu kikiwa nti Wizkid asobola okukikola. Simanyi oba Diamond Platinum asobola okukikola. Kati ye Chameleone, anyway, he has a right by the way. But of course nga kufa abatunulira bintu bya entertainment for quite some time ng'obaddewo. I don't believe nti Chameleone yeno level ye yokuparadinga Tesla because ne Tesla gy'oparadinga si ya sente ziriawo. Kale munnaye ye yagiguze. Naye gega mawulire congratulations Chameleone okubanga wafunye new ride Tesla gyendowooza nti si mpya si kaveera. That is what I can confirm to you. It is not a new Tesla. However much nti mwaka mupya mmoloka zakafuluma Tesla Cybertruck yagireese era yalabiddwako mu kibuga Kampala ng'agiyisaamu okuyisa ebivulu n'agenda ne mu bbaala emu ne bakola pate ey'emmotoka eya Tesla Cybertruck. Oli ayinza okuŋŋamba simple moloka efaanana ng'ejjirikiti kiki ddala ya ssente mmeka? Kati njagala kubalaga lwaki mbagambye nti Chameleone eno level y'okuparadinga Tesla Cybertruck mu butuufu is not worth that. Wano yavaawo dda because is considered as one of the legends in Uganda. Tosobola kimujjako. One of the greatest artists we have ever had on the land. Ekyo kyo kiribeerawo lubeerera na lubeerera. Oba akunyiiza oba akoze atya ajja sigala nga yoyo Chameleone eyakuba ennyimba nga basiima ogenze valuvalu Mama Mia, ennyimba zetuzinye zetukubye mu ndongo for quite some time. Tukulidde ku music wa Chameleone. But of course ekyokuparadinga Tesla n'agifuula amawulire ennyo kuba buli omu blogs ziwandiika newankubadde ng'era tebitambula naye era tubirabye ne ngamba kanjikole. Jose Chameleone, I don't know of any day I've ever seen Diamond Platinum parading a Tesla Cybertruck. Newankubadde naye nga wa masappe naye alaba n'agamba I would rather parade a Rolls Royce that is even more expensive than a Tesla Cybertruck. Now, gwandaba oyinza okwebuuza emmoloka Chameleone gy'atukuba mu maaso ya ssente mmeka? Njagala nkulage mukakase nti kino si kyamaanyi nnyo Chameleone kyakoze ate talina tukuba nnyo mu mmotoka ye. Okitegedde? Wogenda ku international market Tesla Cybertruck ziri bbiri. Waliwo all wheel drive model etandikira $8,000 eja dola. Then ne wabaawo high performance Cybertruck model etandikira mu $100,000. Okitegedde? Eri mu $80,000 eneddako esingako eri mu $100,000. Okategedde? Kati simanyi Chameleone gye yaleese, but of course
kyonna aba yalese ya 8 ya 80 waba yalese ya 100 it is okay. Naye gwandaba kale katugambe yalese ya 100,000 US dollars. Njagala okwate calculator yo. Njagala kulaga ensonga lwaki Chameleone abadde talina kukola kiyakoze kugenda public giraga nti yaguze Tesla Cybertruck. Wokwata 100,000 US dollars. Twagala tuzikyuse mu ze Uganda. Times dola eri ku 13,600 kale katugiteeke ku 3,600. However wasinga eri ku 3,500 something. Tugiteeke ku 3,600. 100,000 US dollars times 3,600 Ugandan money ofuna milioni 3,600. 360 million. Zezo Chameleone zeyaguze Tesla Cybertruck. Eno eyogeza abantu obwama yagirese. Yagirese Tesla Cybertruck. Era mu kibuga etambula milioni ze 3,600. Olayinza ogamba simple tonaddeko za musolo. No. Ku Chameleone emu kusonga lwaki Chameleone akyasobola okwambala essaati eriko ekifaananyi kya Museveni. Privileges nga zino ndi asobola oleeta emmotoka neeyita ku custom nga tasasudde yadde n'ekikumi. Kisoboka. Bano babikola. N'agamba Genomu mpisizawo emmotoka yange. So don't expect nti emmotoka eno giyingiza yasasudde omusolo. Ne waba yasasudde less. Okitegedde? Emmotoka Chameleone gye yandibadde aparedde nga n'akolera amawulire at least yandibadde emmotoka eri milioni nga 5 n'okgenda waggulu. Naye zino Tesla nze ndaba bakyali bange abali ebweru baziguliramu nnyaanya mu supermarket bagenda mu grocery suubuliramu. Kimotoka kiri awo kitraka tikirina n'amakulu gali awo. You cannot find Davido doing such. Yes, you cannot find Wizkid doing such. No. The question is Ugandans are saying endongeri wa bwana yoze zino Tesla kate zikyakola. Naye munne yakozeemu eggulire libambi lyatambudde. Yes, olaba nange ndikoze. Naye era mbadde nina bategeeza nti emmoloka eno kye bagiwana si kyeri. Kati nga ffe abatera ozivuga ku nze ngati nga nze agivuga because nagivugako mu birooto nga ngivuze. Mvuze Tesla eno mu birooto simanyi na mirundi gye mvuze Tesla. Naye nga amawulire geego omukulu yamaze n'agireeta Cybertruck. Kyovola anagambye nti Kyagulanyi Ssentamu mu Robert Bobi Wine agenda kukozesa abantu ensobi. Bino Bobi Wine tasobola bikola kati talina budde bwabyo. Bobi Wine yaleeta escalade edda yalumya abayimbi omutwe. Wayitayo ebbanga ttono Chameleone n'agitumya. Okitegera nkulago Bobi Wine kyakoze abayimbi. Bebe Kulu n'agamba abasajja mumi byalese escalade nze kanete hama. Bebe Kulu yakola statement gye segenda kwerabira. Yakwata ez'ennyumba n'azitumyamu hama eyasooka baazibba. Naye bannange tuba tuli awo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine afuuse presidential candidate Ayongedde bulletproof car. Tuba tuli a Bebe Kulu asatira naye aginoonyezza. Ekikyabalemye okukola kyakuyingira byabufuzi n'obeera relevant nga Bobi Wine. Bonna kibalumya omutwe na buli kati. Naye nga congratulations Chameleone upon your new ride Tesla Cybertruck. Newankubadde nga ffe abasinga ebintu by'okugipaledinga n'ogitukuba mu maaso tebyatusanyusizza. Naye congratulations wafunyeyo akamotoka Tesla. Of course ye muyimbi yekka agiina ekyo tosobola kimuggyako. Abayimbi tewali muyimbi mulala agiina yasoose ogireeta. Nga Bobi Wine yaleeta escalade nga yasoose ne Chameleone yasoose oleeta Tesla Cybertruck. Ndowooza eno wegenda kubeera wabula tuyambe tebanga eri gye tulabamu abaana abasiraamu nga gye wageze n'okyusa. Omanyi ebyabayimbi bizibu basobola okukola anything okumakinga erinnya. Yes. Tambuza video.